so much sebo kwata mudijje omubiri gwe kulinga vuma abantu kituufu izomanyizi leaders to group. Our theme today is Save My Future. Ladies and gentlemen, when you look at this theme, I think what we have seen here that the children have presented demonstrates that Save My Future is a call for action. I want to remind everybody that when you look at this theme, they are trying to remind us to be very, very conscious of the decisions that we take as parents towards our children. Any decision that you take has both a positive or a negative impact. So this theme calls for action for us to save the future of our children. In this presentation, ladies and gentlemen, there are only 3 things that I have critically observed. Number 1, through the MDD, we discover the hidden talents of our children. There are so many children we have seen here presenting nenga newebaka ebintu omwana oyo byabadde akola wano badde tobirabangako nawe obadde weewuunya nti ono omwana ye wange ntunuulidde kawangane neewuunya n'okwewuunya oba muntu oba si muntu naye ngenza okukirabanga muntu. Ekyokubiri, MDD helps our children to develop confidence. Weesanga ng'omwana bw'ayita mu byemizannyo nga bino akeera ku makya ng'asobola okweyimirizaawo n'akola ebintu abantu abamu be babadde tebamusuubira mukola. And number 3, it cultivates teamwork and collaboration. I think you have been seeing all of them when they come, they have a certain goal that they want to achieve as a team, not as individuals. So through MDD, we cultivate teamwork and collaboration. Ladies and gentlemen, today we are seeing MDD, but this is just the beginning of saving the future of the children. I want to remind you that MDD, when you reach university, it changes the name and it gets into performing arts. There are so many people in Uganda today who are very prominent and their future has been saved through music, dance and drama. You can mention them. Therefore, MDD is not just an extracurricular activity, but a powerful tool for personal growth, social bonding, and emotional intelligence. I want to thank you, Mr. Master, and your team for the dedicated work that you have done. You have helped, you have nurtured these children, and I think when our parents come today and they witness what their children are doing, they know that they made the rightful choice to bring their children at Gazons to the school. I want to thank you so much. As I conclude, ladies and gentlemen, we want to thank you, our dear parents, for coming. We want to take this opportunity to welcome all of you to Lugazi Homestone. In a special way, our chief guest and everybody in attendance, to thank you so much for honoring our invitation today. You are a very busy man. Today is a weekend, but you honored our invitation. You came to at the time on deciding which house, as I told you, is out of the country.
We have another colleague, he was around, but he has moved out briefly, Mr. Shaine Godfrey. The other gentleman, the other side is Mr. Baka Augustine, and is the one who is particularly based at this campus to oversee all the running of this campus. Then next to me is Mr. Kaliave Joseph. Mr. Kaliave Joseph is the brother to the late Kaliave Sam. So when the late Kaliave Sam left us, we got Mr. Kaliave Joseph to join the team. And my name, as I told you earlier, Isavie George. When the principal director is not there, I always step in for him to see that the activities of Lugazo Homeland Schools move on as planned. I want to thank you once again for coming, and I want to take this. I warmly welcome each and every one of you to today's MDD album launch. Allow me at this note to convey my deepest appreciation, first and foremost, to the parents and guardians. Abazadde katutuuse okusiima kwaffe gye muli olw'okutuwa abaana. Ekyo kitulaga nti mutukakasa, nti mutwagala ate mutukkiririzaamu ng'amasomero aga Homeland Schools. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga sinnava ku ekyo, twagala okwongera okubeebaza olw'okusapootinga abaana bano, okubawa ebintu byonna ebyetaagisibwa ebibaleetedde okubeera nga basobola okubeera mu ssomero muno, abasomesa ne balyoka babakolako omulimu omulungi. Allow me also express my deep appreciation to the principal director and the directors, the head teacher of this school and the staff, and all the performers for their hard work. The work that has been exhibited here shows that there is a lot of time that has been invested in it. Buli kintu ekivaayo abaana kye babadde boolesa, olaba nga kiri ku mutindo, olaba nga bataddemu obudde bungi nnyo, ng'era babadde tebawummula okulaba nti balina okukola ekintu ng'ekyo mu maaso gaffe. That has been biragira ddala nti there is wholesome education in the Homeland institutions. Era nga ngamba nti you help the children to cater for all the domains. Abaana bano bakyali bato bakula naye olaba nga ebintu bye babasomesezza bibayamba okukula ng'omwana yenna mujjuvu nga teri kimubulako. Njagala okumaliriza board of the Homeland Schools. Mwebale kujja once of the education that is being given here in the Homeland Schools. Thank you, parents. Babadde wano nga baperforminga omwana muzaali wa mugozi ate era mu emirimu gyange omusajja muna bizinesi business motel emirimu emirala ensonga esinga obukulu baluze wano ku Homestone School campus Kizungu campus omusajja bannya wano abaana bange babiri waliwo Samuel Kayongo ali form 2 ate n'omulala Subi Michelle naye nga bwatyo ali mu form 2 nze wano ku MDD ate ne ku VD as well. Ndi musanyufu nnyo olw'ebitone abaana bawolekeza nga ttiimu y'olwaleero eri Save My Future nti future y'abaana bano tuyiseevinze tutya oba eyaffe tulina okuteekawo embeera ezinkalejenga abaana
okubeera nga bagendera mu maaso n'okubitone byabwe netubeera mikwano gyabwe netubaagala ate netubaagazisa n'ebitubakola nga tubayinkareginga. Ekintu ekirala tulina okubeera nga twewaayo n'obutonde bwaffe security future nti emiti twetaaga okugisimba tetwetaaga kujja ne tukozesa ntobazi ng'ezo ngawola abannaffe bala bali mu buzibu nti abambi oba baazimba mu ntobazi bayizingiddwa ate nga naffe abaagala tujja mu bukulembeze tubeere bansonga nnyo okulabulanga bannaffe abatuli wansi kubanga wesanga nga abantu bamu ebintu obeera tebabitegedde ate omuntu omwera bakozesezza then tetuja ku kigambo ky'engusi kino ekigambo ky'engusi kisusse ekyandibadde kikoma tekiriko nti owa pate ki oba pate ki nekitukwatako nga bannansi kubanga okubeera ensolo nga gino egeekanamya abantu bavayo ensolo okuzisasula ate okutagenda for better use egyonoonebwa oba onoonebwa nze ngange Kayongo Michael nkivumirira yonna era buli muntu yenna akyenyigiramu bw'abanga gyebali ebeera bagenze balabika mazima amateeka gabeeyo gabakwateko regardless of your political affiliation, regardless of your tribe, regardless of your religion. Kubanga twagala Uganda etudde entende era abantu abakola ebintu ebirungi okusobola okubeera nga bitwala bulungi eggwanga mu maaso. Tuzira kubona bannaffe abali eri kugoba omusolo abagoba omusuula mu trying to forget naye baba gavumenti ezobandibadde nsaba nema abantu ababadde for some good time okutamanya bino bitakusinisa nandibuuza nti abantu abandibadde baweebwako simanyi kyaliwo kuba babaweebwa naye olabanga abantu bani they have nowhere to go. Gavumenti yaffe nnungi pulezidenti oyo n'abantu bonna aba political leaders ne bannaddiini abakimu twatandikidde wamu nga bannayuganda ntubawo a better solution other than okubeera abantu bano basiibulwa kubanga olwedde nti asalirwawo ne baba nga bavuddewo naye simanyi oba waabwewayoko ku budde okulaba nga bajja ne badizibwa emyoyo kubanga someone losing a home is very key. Tewali omuntu ayinza kubaako kyakola kujjako ng'alina waava kati okusinziira owo waawo ensobi zaakolebwa naate ensobi zikolebwa abantu ate era zikolebwa abantu kubanga bali bannayuganda abantu nga ffe tusooke tubazze tulabe ekiyinza oba okola ekitanga kikolebwa then next time nga bwe kibaddewo n'abalala baleme okusobola okubeera nga tebakola nsobi eyo mpozi notlis nti bannayuganda njagala tubeere abantu abakola obanga tonaba kugenda kuzuula twali nnyo obudde mu consulting administration z'ebitundu nga local councils ba area MPs n'abantu abalala n'obuuza ekifo bye mba mugenda okoleramu ebintu oke ate kuvayo mulundi mulala neyanziza nnyo neyanzeege naye nsaba omukama ayambe eggwanga lyattu Uganda tusobole okubeera nga tutambulira mu mbeera bulungi abantu abasobola okubeera nga bakulembera eggwanga ngaffe ba Kayongo Michael nti oba mu bitundu mwe tuva nze omuntu wa kigambo kyange singa kubeerawo nga ekibi ate nembeerawo nga nsuusuuta naye ate njagala nnyo n'okuteesa kubanga okuteesa emaanyi gaffe okuteesa emirembe gyaffe okuteesaganya eggwanga lyaffe ebintu emu tuteesenga kuteesa kubanga eetagamire naye tuleme kukozesa amaanyi nti oba buli lwakibiina gwomukiraerawo ebintu ebintu tulegera abantu bitambuza mu political aspect tubeere nga giri ensi z'olaba ziri America ezi Israel wano balundibwa aba Hamas embeera eyo ne batta abantu naye olaba bonna political party zasooka neziteeka differences zaabwe bali ne badda for the general cause of their country era baba balwanisibwa obutujju babulwanisibwa wamu si ensonga nti newali abantu abavuye mu Israel nabo balina ebikolusi bakoze ebiyigiriza bannaganda baffe so there should be a dialogue. Ogenda kuba obiwulira nkimanyi bulungi olina entambi ez'enjawulo. Nze nsanyuka busanyusi mu lwenzija bano abantu abali mu environment eri promising etwala abaana mu maaso clean environment well organized erimu empewo ey'emirembe banaani atanawulira ku mpewo nungi eri teamwork that sets down a system that transcends the message nemulyoka mu realizing the vision. I need to thank the directors, the school administration and the well-wishers and everybody who came up with an idea okutandika essomero lyo. Every other day it's transforming from good to best, and I don't know the other words I can use, to a glamorous school. Thank you so much. The staff is very well committed. I'm a parent here.
nti ababaka essaawa zino essente mu kifo ky'okutuuza ku grawundi bazimbe amasomero bazimbe amalwaliro bakole amakubo bazze eri omunaku ate bo bwezza mu lubuto lwabwe katusaba ne parliament etunuulire future ey'abaana ey'abazzukulu ejja era neŋŋamba buli eyalya essente omuli w'omusolo akwatibwe abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira so si kulondamu abaana n'ebyana they should all of them be taken equally era basabire ekibonerezo ekibaweereddwa vuma abantu ekituufu obutali wabula omulanga obutuyamba ndi mwana muzaalibwa mu kitundu navaayo okwesimbawo omulundi guno kifo ky'obwammeeya wa Lugazi municipality okadi yagenaabe eyo ate yange naye mbasaba omulundi guno embanga mugenda okulonda abakulembeze onteekeko nnyo neokoledde mu Lugazi makamumpa agamanyi bulungi nze siizire kubanankalulaku wabula nzize kugattako ebirowoozo byange bulungi abavubuka abakadde abakyala n'abaami munyambeko kubanga nengendako obuntaba nengendamu siyinza kuwangula nze nzikakayo okumanyi wabula tusobola kuwangula nga tukwatirirwamu nga mutwetegere kubanga bali tugenda kufaana ate ngeri abasinga bula bibanamu kitundu naye mutukubemu nnyo tukiolire tebiyinza okulemera ku nsonga abantu bafuna atambula mu biraba ebintu ebimu byakolebwanaye naye oba oliawo okusinga abo baali balina okutwala obulamu kubanga abajja babasikako kubabuzaabuza takitegeera bulungi naye nze badde mbasaba nga ndafubwana nga mbasaba omukisa nebeta nga nkolera wamu n'abantu bona okukuira MP okukuira councillors area LCs nga Gracia sente z'aba LC chairperson zitakajja ebintu ebigabiddwa nga sente za PPM emyoga n'ezo projects zonna gavumenti zeyingirizibwamu sente nyingi nze nja kubeera omuntu abeera ku magulu gange atabulirirwa mu bintu ebitategeereka ate nga bali abantu era aba gavumenti bitabategeerwasi njagala kukwatagana kugenda kulwana nabo kubanga era tusobola okwanaganyira tubabaweesa tambudde bulungi tutule butuukira mubaganda kigenda kutuweesa ekitiibwa nga banategeerwasi ate nange nga meya waba tekigenda kutuweesa ekitiibwa have to go back to the community ate nabo muli accountable to the government so fena wetukola omulimu omulungi abantu bajja tusiima ng'abakozi ba gavumenti nga nange omukiise ow'abantu asobola zisize kufuga nzize kubakulembera tusobole okukoleramu kubanga nzeomuntu tusobola okukolera municipality yonna nenyumatiza naye amaanyi nga gali wamu nga twebuuza ku bakulu b'ekitundu n'abakuba b'ensonga mu kitundu ekitundu kya Lugazi kisobola kuddamu kubeera kisobola kiri era kijja kubeera nga kisobola okushayinira empagi ebyo tunaba tusimbye atutukana banange yanze enjogedde tukwatagana mulamwa gwe kuliko nsonga kuba nange nsobola okusuubiranga ki omuntu omulala alina so mbasaba 2026-2031 meya yekka gwe mulina ku municipality omwana wamwe mundabiranga ddala ate mujje mumpabule ngesobodde kwogera bulungi ngesobodde okutuukiriza bulungi kubanga nange omuntu era kuwagula nasomerako ku Homeland for 1 week. Yeah? Mr. Eason, am I right? Mr. Shine, yeah, najawako ku contract, then I went back to Meta SS. Era those salaries na Division okusookera ddala twebaza Lugazi Homestone okutegeka event wet
mu mulamwa ogw'okusavinga future. Saawa zino abantu bagobebwa mu ntobazi si lwakuba nti bateekeddwa ogobebwa lwakuba tetwasavinga future. So what's the way to go? Yessaawa tutandike okusavinga entobazi ezisigaddewo. Point number 2, tusimbe emiti. Kuba yeno yessaawa emiti tugitemye ebibira tubisaanyizaawo. Bwe tusimba emiti saawa zino era tugenda kuba tusavinze future eyaffe n'abaana baffe n'abazungu. Ekirala promotinga talents. Ndabye abaana baperforminze nempulira nga njagala nakaaba amaziga. I'm what I am because of a talent. Tulina abantu abafunye mu talents nga ba Cristiano Ronaldo, tulina abasajja ba Messi, tulina abasajja ba Bobi Wine, tulina million ba Pepe Cool. So ekintu kye bakoze is the way to go. Abaana abasinga bayinza okuba nga balungi mu class ate abalala nga si balungi nnyo mu class naye nga mu talent balungi.